Erinnya kiri otera muyita? Ebiseera ebisinga muyita taata w'abaana. Olala time eno oli mu mudi yamuyita linnya ki? muyita sweetheart. Yogera ne Sweetheart wange omulungi. Nkwebaza mukwano byonna by'okoze obutandekerera n'olaba ng'ojjako ne maaso g'abazadde bange. Nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Bayoneka omusuubiza. Musuubiza Mmwongera abalongo omulundi ogwokubiri. Okitegeera ne mwana gw'oli mu kintu. Oyagalira ozaala abalongo ng'oyiwawo. Kituufu. Mwereza yakayimba. Mwereza akalimba oli wange. Mwana gwe mweteeseza kuba naye kaakuweereza. Olimba oba nze nkyuseemu. Yenno ye yakuyimbidde gogenda koloosi. Bannange Kalayini, weyo kalayini akampye. Oli wange ne bwe bananvuma, oli wange ne bwe banankuba emiggo ne bangobera wabweru. Genda naawe. Mugambe nzijja. Era nzija. Ate naki? Nde nalo. Otera mufumbira kimere ki ekimuwoomera? Emmere y'okusinga aba lumonde. Tayagala matooke. Lumonde n'ennyama. Byotera mufumbira. Kati mukakase nti ogenda kwongera okufumba emimmonde. Era mwami wange omulungi akamereko kosinga okwagala. Malondo wakawonya gamba lumonde. Si kubanga kasinga okwagala. Oba ngenda kwongeramu birungo kisimanyi. Ojja gota. Omugoyo. Mwebaze ku bantu bange. Okusookera ddala neebaza omwami wange. Byakoze byonna. Nenzirako mami wange omulungi. Afubye nnyo. Afuddeyo okuba nti omukolo guno gubeerawo. Owookusatu ba anko bange. Bannange Sharita simanyi kirabo kye nnyinza bbawa. Bafubye nnyo. Era nina essanyu lingi. Owookuna omutimbi wange, dikoleeta wange. Tubadde naye buli wamu mu kibuga wesimanyi bingi byankoledde omukyalo oyo. Asembayo mami wange, waliwo mami wange eyankuza era okumusembyayo kabadde kakodyo. Atulekere bambi ogenda kyusa emirundi emeka? Emirundi 4. Uzengoye bova mukano byonna mwami yabikola. Bova mukano odda mukaliwa? Nzira muka orange. Bova muka orange odde mukaliwa? Ka yellow. Bova muka yellow. Pinki, golodi, black. Wategekedde omukolo atukulinze. Kale Sharita webale kujja sanyuse nnyo. Kale mukwano webale tuyita. Kale Sharita tova ku Bukedde TV mikolo nambaga nkagala nnyo omukolo gukyagenda maaso kiri ebweru abantu bali happy omukolo gwonna gutambula bulungi nkagala nnyo.
Kale ogenda tuwa oluyimba oluddako nga bavudde wano kabajjire ku ngalo eza chwa 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 mujje wano mutoleyo kuba wuubireko kamera musajja wa kabaka Essebo mukulu mwe mwesimye abeeyi abalabye Chris Evans katumuwengala bamulabyeko ffe taata ayimbidde mmwe beeyo mwekka ffe eno kyova olaba Essebo tusigadde nga tutudde ffe tetumulabye abadde abawamu bakulu bannange nsaba abaana mbakwateko mu ngalo nga mbayozayoza okutuuka ku lunaku lwabwe mu mbeera efaana bw'eti nze nja kubayozayoza ku lw'abakulu bannange okutuuka ku lunaku luno mwebale nnyo mwebale ddala okusalawo ne mujja mu makulu Subi lyange kale lyaku ssente zange tono naye mukwano gwe bw'oba ozirya tezinnuma nze oba zonna olyasifayo mutima gwange gugwo wekka nasalawo bwetyo kale nnenyumiriza olunaku lwewayatula nti mukwano njagala gwe zatalina bwendi naye mama gwe tewafaana noono eyankubira tibwezibula ssebo toddaka subi lyange jambondezange tofaayo biru yange kwenkuwakuze nkola olyako kinsanyusa bambihani tofaayo biru yange kwenkuwakuze nkola n'olyako kinsanyusa jakutwala mu dduuka onoonye switi olonde mu dizayini ekkubye yonna biru yange neyamye n'obugatto high heels kugulira obwo lw'olijjo oze bulungi okutambulira mu nnono ekyo ndowooza tulina okubeebaza kakati ng'obudde bwe mubulaba nti bugenze tetujja kwogera bingi naye ekikulu abaana baffe bano okutukolera kino kya kitiibwa era kya ttendo okumanya nti omuntu tomala gagenda n'amukwasa n'emikono ebiri mukulu kwata naye bw'atyo n'agikwata nempola n'agamba nti mukonku w'enkoko eno nga nkusaba ompimwa nnyoko nakiweebwa mutwala afuuke mukyala wange mwongere enkoko endala mwongere endala muko teweemenya bw'olaba tewali akukwatirako togabaako neyemu zonna zizo ate gwe mutabani wange olabanga enkoko zikuyita abaana bajja n'omutwalo weewaawo ssebo kitange n'otusaba omutwalo onkoze bulungi ne tusalawo tuleete omutwalo oguwasa omukyala mu Buganda otyo kubanga nazzi kuno omukyala yawasibwanga mutwalo etanga olw'okuba tuli bannabuwekula tuteeseteese gwe waffe ebuwekula weewaawo bw'atyo kakwasa omukulu omutwalo taata nodda ku abiri gwe wazaala omulungi olage ensi yonna yonna omukyala mu Buganda yawasibwanga tulyamu nnyo gwe tuguleese bakubireko mu ngalo empitirivu essebo mukulu subi lyange oli najjayo empeta n'agamba nti gwe Harriet nkussaako empeta eno nga nkusibidde awo okutuusa ku lunaku luli
njagala bonna bamanye okuva na leero nti nze Big Daddy wo era ku lunaku lulinga omaze okukaza eddiini nkuwadde erinnya ojja kufuuka kasifa. Amiina. Amiina. olunaku lwewayatula nti mukwano njagala gwe tatalina bwendi naye mama gwe tewafa emu musale ate taata era bisanganga mulembe guno oguliko nabuno obwaka jajja munyumiza oyakolera omukolongo ogufuna buno jawe esinga obunene Harriet mumalukola kyekimu nembala nti 3-2 mulye. Emikolo girabe bwe gitambudde egambira engeri gye twagala amaka ng'ate nga gabeerawo bulungi nnyo ate nga munnaaye galina okumanya biki ebikola amaka ag'essanyu. Ensonga lwaki tukutuusaako abantu ab'enjawulo nga batuwa kye tuyita akalowoozi. Obufumbo mumazeemu emyaka 15. Weewaawo maama. Ekisookera ddala kwagalana, ekyokubiri kusonyiwagana, ekyokusatu kuyigaŋŋana. Ebyo bw'obitambuliramu n'omanya n'obunafu bwa munno n'amaanyi ge we gali awo osobola okuwangula. Mukwano alaba emikolo n'embaga nkakaza ndowooza puroguramu wegweredde naawe ng'ofunye abalongo tukutuusizaako bassaalongo bannaalongo beerere naye nga tugamba bumala okuba ng'ofunye abalongo bo fuba okulaba nti obasiga bizigo bya Radiant omuli Radiant hair dye omuli Radiant anti dandruff omuli Radiant braid spray. Puroguramu eno ebeerawo buli lwa Sunday essaawa 11 paka emu naye ate nga tulina ne Saturday edition. Nze Sharita Mutawe atakumira mpeera mukwano akunkumire kati kangende nange ndaba abeewange. Bye bye. Oh baby, I see love in your smile.